yagambye nti lwaki abasiraamu basiiba mwezi n'ayongerako nti era lwaki basiibulukuka ng'omwezi gulabise mbweno nayo njigiriza ya Bwakatonda. Kakati kikaluba nnyo okuddiramu abasiraamu ekibuuzo ekyo. Bulijjo tuba tuddamu wano ebibuuzo tugamba nti omuntu bw'abuuza ekibuuzo nga kikwatagana ku nzikiriza kitukalubirira. Kujjako singa oba obuuzizza Bayibuli. Bw'obuuza nti Bayibuli eyogera ki ku kusiiba awo kyanguwa. Naye bw'obuuza lwaki abasiraamu basiiba kale ate tuba tulina kuleeta tulina kusooka kubuuza ate basiraamu bo batubuulire lwaki bakola bwe batyo. Ate twagala nnyo okuyingira mu kubannyonnyolerera nnyo kubanga tusinga nnyo okwagala Bayibuli kyesomesa. Naye kye tuyinza okugamba nti balina ensonga zaabwe lwaki basiiba mu mwezi ogwo. Naye ensonga zaabwe Bayibuli terina weezogererako era terina weezinnyonnyolererako. However, tayagadde naye kuyiikiriza buyiikiriza bokka be basiiba omwezi. Si be basiiba omwezi, okusiiba kungi. Era kumpi buli nzikiriza erinamu ekirungo ekyokusobola wali abasiiba ennaku abaana nsi era nti eyo abantu ne beesiiga evvu wano ne batwala ne basiiba sukaali abalala ne basiiba ennyama. Kati lwaki yayagadde kubuuza abasiraamu maybe abalina ne basiiba ebintu ebisuusiiba ekintu kale nga si kibi naye ng'ate ne bwe kivaako era tufa. Kakati bakonako okusiiba gyekuli era abantu bakubeerera mudde ate ne batambuza ekintu kyabwe. Oli n'asiiba omwenge n'aga nti oba nfa naye nakwana n'ateekawo n'ennaku z'omwezi paka bweruti sikombako era n'alwana ne yeefubako ne bwaguyitako aga tibannange nasiibye n'ebirala. Naye mbufunze tugamba nti abuuziza ekyo nakyo kuyigiriza kwa byawandiikibwa. Omwezi ogwalamanzaani okukosi kuyigiriza kwa byawandiikibwa wabula okusiiba ko kuyigiriza kwa byawandiikibwa. Bayibuli erina bwetuyigiriza okusiiba. So kati mu kibuuzo ekyo kye njagala okuddamu tuyinza kukikola tutya? How does the Bible teach about fasting? Ekyo njagala okwogerako. Kati olwo tusooke tumanye oba bali kye bakola nga kyakuyigiriza kwa Bayibuli oba nedda. Bikola mu Zabbuli 69:10. Zabbuli. Tudde yatuddamu ekibuuzo ekisooka nti okusiiba kwandibadde kwa mugaso ki? Lwaki okusiiba? 69:10 Zabbuli agamba atya? Agambye bw'ati otyo bwe nnaakaabanga amaziga emmeeme yange n'esiiba enjala ekyo kye kyanvumya. Bwe nnaayambala ekibukutu nembafuukira eŋŋombo. Naye ne bw'osoma luli lwokka bwe nnakaaba amaziga emmeeme yange n'esiiba enjala ekyo kyekyanvumya. Kyekyanvumya. Kyagezaako okugamba kye kino nti bwe yayingira mu nnaku awamu n'obuyinike n'asiiba n'enjala abantu baamutunuulira nga Dawudi nga babulabanga obunafu nga bamulabanga awedde nga bamulabanga atalina makulu. Naye okukaaba amaziga n'okusiiba kyamuleetera nga Dawudi okwongera okusembeera Katonda n'okumunoonya. Lwaki olunyiriro njagadde oddutandisa nti omuntu yenna okukaaba amaziga awamu n'okusiiba kabonero akalaga tekalaga bunafu, tekalaga butasobola, tekalaga talina byakulya. Kabonero akalaga nti obulamu bwa buteeseteese era buwaddeyo bunoonye Mukama. N'okwetowaza. N'okwetowaza. Okusiiba tekulina nsonga ndala yonna okujjako okunoonya amaaso ga Mukama. Yo Bayibuli etulaga nti okusiiba kukolebwe eri abo abanoonya Katonda, eri abo abamunoonya abasonyiwe, abamunoonya abawa amaanyi, abamunoonya abazze bujja, abamunoonya abalwanirire. Kasita obulamu bw'omuntu buwulira obwetaavu bw'okunoonya Mukama, olwo okukaaba amaziga, okusiiba n'ebirala bikola amakulu eri obulamu bw'omuntu oyo. Teriiyo kirala ekisukka ku ekyo ekitugasa mu kusaba n'okusiiba. So tetuyingira mu kusaba na kusiiba kufuna bubonero mu ggulu.
tetuyingira kusaba na kusiiba mpeera tyakati bweweze ennaku bweziti nga yeeyongerako tuyingira mu kusaba n'okusiiba tusobole okunoonya okubeerawo kwa Mukama. Kyovula tulina ebyokulabirako eby'abantu ab'enjawulo abayingira mu kusaba n'okusiiba. Bikulakawo mu byomumirembe ekyokubiri essula 2 Lwaki tusooke twogere okwoyo nga tunawumulamu. Byomumirembe ekyokubiri essula 2 alina kyagamba ebyomumirembe kyokubiri essula 2 olusooka paka ku lwokusatu 2 agambye atya 2 Second Chronicles chapter 20 olwokumeka osome olwokubiri n'olwokusatu. olwokubiri agambye bw'ati awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti ejje eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja ebusuuli era laba bali mu Kazazoonu Tamaali ye Engedi. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama n'alagira okusiiba mu Yuda yonna. Olwokusatu kwokoma. Yes. Yekosafaati bwe baamuwa amawulire n'atya ne yeeteekateeka okunoonya ani? Okunoonya Mukama n'alagira okusiiba mu Yuda yonna. Ezo kirabye omuntu yenna kasita ayagala okunoonya Mukama, kasita oyagala okunoonya Mukama wakati mu buzibu, wakati mu mutawaana, wakati mu bulumi, obuvunaanyizibwa obuli bumu kwe kugenda okunoonya Mukama, okuyita mu kusaba n'okukola ki? N'okusiiba. Bikulako ne mu Eseza sura ey'okuna olunyolo 16 twaga tuwe ebyokulabirako ebitonotono ebyabo abaasiiba na lwaki baasiiba. Kubanga kikulu nnyo okumanya lwaki tusiiba. Eseza essula ey'okuna olunyiri olw'omukaaga agamba atya 16 n'agamba nti genda okuŋŋaanye Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani munsiibire so temulya newankubadde okunywa ennaku 3 emisana n'ekiro era nange n'abawala bange tunaasiiba bwe tutyo bwe ntyo bwe ndiyingira eri kabaka ekitali kya mu mateeka. Tekyali mu mateeka omukyala yenna okuyingira ewa kabaka nga kabaka si yamuyise obanga si yasiimya ajje. Okwereeta obwereesi nga kabaka takuyise kyategeezanga kufa. Kaakati Abayisirayiri bali mu kabi. Ekineewuunyisa nti n'omukyala kituufu bandigambye n'omukyala yennyini nazo tomala gajja kabaka tebamusumbuwa gwe tomala gajja mbula okuba yakuwasa n'Abagereka kati ojja omutawanya mu biseera bye eby'eddembe alina emirimu egy'okwasaganya kasita awulira nga yeetaaga n'Abagereka ajja kubagamba bakuleete naye ng'ateekwa okugendayo kubanga yayina okupulirizinga oba okwegayirira ku lw'Abayudaaya abaali bagenda okuttibwa. Etteeka nga limaze okuyita kyava bagamba nti banaye embeera mbi bye nalabika ewa kabaka nga tampise kugenda kubakufa naye olw'okuba nti nteekwa okukola ekitundu kyange neetaaga okubeerawo kwa Katonda katusiibe bagambe bonna basiibe ennaku mmeka bamala okusiiba ennaku 3 awo nja kuyingira awo ngenda kuyingira ewa kabaka. Ekitegeeza nti okusaba n'okusiiba mu bufuuzi si kintu kye bategekera omwezi. Tugenda kusiiba mu January. Kusaba n'okusiiba si kintu kyotegekera tugenda kusiiba mu December. Okusaba n'okusiiba nteekateeka ya gwe Maureen okuyingira mu kunoonya Mukama. Okusaba n'okusiiba kiri wakati wa mwonoonyi na Katonda. Si nteekateeka ya mwezi gundi nja ya mwaka gundi ya nnaku gundi. Singa ennaku eziba ziteekeddwawo nga zaakukoleramu ekyo abakikola bonna kabalimu kukikola lwa nnaku ezo naye kabakikola olw'ekigendererwa ekyokunoonya Katonda waabwe. Owooluganda yayagadde okumanya lwaki basiba mwezi era lwaki basibuluka omwezi nga guweddeko gye tuzze tuzimbira ekibuuzo kyaffe w'otusangidde.
Nsomba tugenza okuvaako nga twogera nti nze nteekateeka n'ensalawo birwe njagala okusiiba it is a personal ennyonta okusisinkana oba okwogera Katonda ne Katonda oba okunoonya Mukama kubanga buli nnaku tusaba naye bwe mba njagala okumukwatako n'okukkiriza kwange mu ngeri ey'enjawulo okusiiba kikulu nga bw'olaba bwe tusomye ku Yokosefaati ne tuba ne tusoma ku Eseza ne tumala gamba ebintu bingi nnyo ebyafaayo bingi bye tusomako eby'abantu abaasiiba ne mu kusiiba kwonna baali banoonya Mukama. Kati twagala okutegeeza omuntu atulaba kye kino okusiiba si puroguramu, okusiiba si kintu eddiini kyetula wansi eteeketeeke, okusiiba kirimu ggwe omuntu ng'onoonya enkolagana yo ne Katonda n'okutabagana naye.